ku Kash gym buli wowulira omuyimbi ng'ayogera agamba nsanga ku Kash ne twebuuza ku Kash ki ekibeera ku Kash nga tulowooza nno baba bakimye ssente engeri ekigamba gye kiri Kash gyebaleko se kale sebo naye gyewali uli bulungi Ibrahimina complaininga kati zino kulaba weda ndo manyi tumanyi Luganda ndwogera bulungi ye first language yange oluzungu twebuliza bwebuliza mba nkuyamba gwatalumanyi Oluganda olumu abamu basendo bagamba nenga kyekiriwo tewali kapya bya bulijjo nenga we thank God Kash gwennyini Kash yeah those season managing nenga kawo omulimu n'owaba manager okay tulubulya nnyo abayimbi nga batugamba buli kaseera ndi kugenda ku Kash kola ngenda ku Kash kola oli n'avaawa n'agenda ku Kash ekyo ekibuuzo kyandibadde kigenda gye bali kuba bo baba bagenze mu gym ez'enjawulo kati be bamanyi kye baagala mu Kash naye on my side Kash lwa service ze tubawa buyonjo bwe tulina machine ze tulina era bw'onooba oyisizaamu eriiso gyaziraba almost buli body part erina machine egikwatako oba oze kukola kifuba weziri oba oze kukola magulu weziri machines apart from free weight free weight ye lwala kyeto giri free weight ye kintu ekita kati ngeno gye tuliko free weight naye nga tulina machine ekola kyekimu kyekino ekya flat bench ng'ekola kifuba naye nga tewaba kuyamba weight so selecting gyoyagala wali naye kati eno loadingako buloadings plates bijja kuba binyinga nange nze tandise okukolerawo kuba sibitegeera jimu mugyetaaga naffe buli omu trust me abalala bwakulaba ye bweraba nga mutono mu size alowooza teyeetaaga jimu naye it's about being fit and healthy nga bameka bajjokolera wano mweno gi abayimbi tulina bangi almost basukka mu 2 naye lwakuba abamu oba baba bize ayinza n'okumala omwezi myezi 2 tajja naye lwazze tumusanyukire tumulabako naye nga bali constant balinga 15 bakozesa bennyina agamba owaayi nze ndowooza mirimu agenda mu ttuwa agenda okudda oluusi agenda okudda n'obugayaavu oyinza okuwummulamu no buli lukya n'ogamba nti nja kutandika ku enkya luwero olwokusatu n'ogamba ndowooza kantandike lumu next week bw'olaba eggwa nti kantandike next month okulaba time egenda naye nze nina motto yange never miss a Monday. Once you miss a Monday you end up losing the whole week. You don't attend. Buli kintu kyonna by the way when you miss a Monday you go. So never miss a Monday. Jangu ku Monday kola kyokoze n'obo badde toweewulira. Yeah. Pesa zije zetwogerako wano ezitera okujja nezikolera. Fesi nina nebe simanyi manya. Kati wemba menya amanya bajja kulaba nga ababoola. Ababoola just ekyo lode bakitegedde nayo. Now tulinawo Spicy, tulinawo Mr. Lee nga bwe tu interviewinga gundi adde akavaawo Pallaso. N'abalala baba bajja. Kati alina isibeerawo 24/7 nga bwe gayisinze managingawo. Nange mbasangamu wembanziza okukola. Wabatera buli omu abakozesa bo bakuuma obudde abayimbi si balungi bakuuma munnange abayimbi baboogerako eyo simanyi bali notorious simanyi biki bwe bajja mu gym baba different omanyi bw'ojja mu gym oba gwozze ekyoyagala okimanyi tewaba kukaka live alone bano abajjira ku doctor's order nga gwe nti kati kino kiyitiridde olina okujja mu gym ogenda nina dokita lwali ngamba nti kati gendako mu gym naye kati bo agenda okujja abamanyi kyayagala era n'eggaali yaabwe tebayita nayo omulaba nga azze oba bali 2, 3, 4 ne babodegaadi benze bwe mbayita then ye n'atandika okukola eggaali bagirekaka bali ku mulyango ne bagisanga mulyango ku geeti bwe bagireka bakuuma empisa honestly ne amateeka ga jimu bagakwasaganya naye kasita ayingira kyomulagira kyakola mateeka nga gyagavuga jimu ogoberera just be discipline that's all fete tulina bingi wano bifuga jimu kuba bw'ojja mu jimu nze nkimanyi oba toze kuyomba toze kukola ki oluusi abamu bajja ne ka stress kaabwe akatonotono tewali akukaka kwogera
kuba tukimanye ekikuleese nabo bennyini abalala bajja ne babasaba selfie n'akamuwa ne beekubya naki omanyi ku jimu wano bwojja n'otandika okudda mu mboozi tubalinamu bannaffe wadde nga si bayimbi n'omulaba nga ye bwajja ayinza n'okukulemesa sitole zibanga sitole kati oluusi tumugambako ayinza n'okukulemesa okukola abayimbi batera nnyo okwetaaga special care mu bulamu we bajja bano tebagala omuntu amubeereko yekka wano namba emu ye special care era kati wowoze nga gwe ebbali tebagikuwa nagiku ate wano okitenda buteezi special care mu layini ya gym oli naakujjukiza nti awumudde nnyo oli suppose kuwumula 1 minute between each set nti oba leero seewulira nti akale kati kikole 2-3 minutes owumule nesikudda ku ssimu tetukikugaana naye obeera weekiitingako cheat on your girlfriend, cheat on whatever, but don't cheat on yourself, don't cheat on your workout. Kuba kyekiba kikuleese tukujjukiza mbujjukiza bw'oba ne trainer wo yakubeerako actually ayinza n'okukusaba nti mwana essimu ekuli agiteeke wali tukole then ogende. Omuntu agenda kubeerayo ku YouTube alabe interview eno oba alabe Kash Jim agambe nange njagala ogala genda omwo ebisale biri bitya? Ebisale tukyajinga mitwalo 20,000 20k each buli lwojja abamu bwebagamba padde aloza ajja kukola ku makya agende adde ku munaana akola agende per session bwojja okola ne bwomalamu essaawa 3 4 2 emu n'ofuluma kiba kiwedde abamu bajjayo ng'ayagala kukola just treadmill kudduka n'adduka 45 minutes n'akola mu stretches na biki n'agamba Agnes omwezi monthly is 350,000. Mwina ne membership bagiyita membership naye ffe tugiyita monthly guba mu membership ate kirala naye membership tubadde tunagitandika naye nga mwezi mitwalo 3 mukozeemu omulimu Spice ye yajja already naffe tumwongeddemu bwongezi. Spice mu zonna walonda Kash? Kash eri nawelaba environment akawewo eri VIP buli kimu mwekiri mulimu ba trainer abalungi ennyo and they are friendly. Kulabye wali nga akutrain? Yes, bamwita Dean. Yeah, ku Kash. Price kali friendly. Wangambye kyebiri buli ekyo kitola n'okoowa ate nga buli kimu bwe bimanga obira byonna webi tewali kyeweekwasa nti tekiriwo kuba nze nva all the way eri gye nva ewala nenzija wano nembuka zijimu nga mutwalo nenzija wano kyembadde mubuuza ne mugamba lwaki everyone lwaki buli muyimbi kuba lulumi gwobuuza nsanga ku Kash nsanga home. It's really like home. Nnyo eri walako n'abayimbi ekyo gisaako mu makindi ekirungi bakinoonya newe kibaawa kyeyogerera oyinza otubulira ku faces ezisinga ez'abayimbi ezitera okubeera wano kuba gwe abasinga bamanyi kuba baatugambye abamu nange nabasangawo but I've seen when I've met Pallaso here, Grenade, Nantongo works out from here, Prima, Roger, the B2C, Fik, it's like everyone. N'abantu abalaba bulijjo by the way omuntu alowooza mbu aba artists n'abantu abulijjo babeerawo naddala ng'akawungezungezi after work babeerawo ne boot camp bintu bingi ebiri very very interesting. Akabeeyi kababuulye kuba oli agamba abayimbi gye bakole waleka wa emitwalo 2 nga waliwo bw'osasula ebbanga eppanvu ka discount weekali zikendeera. Webale kufa ku bayimbi baggwanga ono ye most gundi ali committed nnyo ate nga mbeera very busy naye kuba n'emirimu bisho neera nakeera onagamba nkola saa 6 yokangende nkutandike ku 2 kuba olweggulo nja kuba ku mulimu. Oba ogeze mu zituwa okola otya? Ogeze ng'olina tuwa like omala? Natuwa ntandika nkya paka ku Monday but nsobola okukubira coach nampaamu obwo obutonotono bwe nnyinza okukola nga ndi awe nangamba akola boti ne boti kuba ebisinga oba obimanyi
Always a body weight, always a fitness, just kubeera ng'oli fit or keeping in shape ate nga teweetaaga byuma bya gym oba oli awe ka spice portable ekimuleeta mu gym kiki bana abantu beerabira nti nno gym si yakusala weight gym ekola ebintu bingi nnyo osobola okuba fit n'okumaintaining already omubiri gw'olina ate n'okutoninga like onosanga omuntu nga yenna yenkana nga olubuto lumakinga n'amagulu magulu gamakinga ne okutendereza omwana baamuzaala kumbe munaye a working out and also kati nze abeere nnyo ku stage performingire essaawa 2 oba tolinamu maanyi bulungi mulina obeera ne show ezisukka mwemu nze nzikola nsobola okukola nsova ejjinja neŋŋenda eyo mubende nenkuba show 2 ate nga distance mpanvu ate nenyimbira hours mpanvu naye nga ndi mugumu nga tesirwadde siwunze sifunye kamunguluze kubanga oba working out I can be on the treadmill for 30 minutes obanga odduka olusozi obanga atambula kwegamba omubiri gutuka ne gumanyiira ebizibu anti era oba wakajoyininga ne bwoba mutono olabawo enjawulo oba oweekeera nnyo okola biki kugulu eno bwoti like honestly ebintu byolaba abantu bakola nolowooza so kikola naye the moment you come to the gym and give it a try kigaana nogamba bulijjo manyi kangu naye kuba omubiri guzitowa weezitowerera ate ng'olina okuba nga oweewuka ne oba oli munene naye nga mu mubiri munda oweewuka yorimax eri abo abatayagala kukola gym naddala mu industry gyoli it's really important moso kati ng'abakyala tukula mangu tulya ebintu bingi tukola makeup osweatinga oboze mu gym you sweat out so many ebirwadde emisujja sujja ebyo webityo so it's good to come to the gym once in a while ne woba ofunye ennaku zo 3 mu week nojja ku Kash n'okolamuko dakiika zo 4 essaawa emu kola ebirala kiki ogamba ku bantu abo batayagala kukola gym ng'obudde abulina buli kimu akiri naye ng'agamba ebyo byakwejalabye eddembe lyaffe awareness ku byobulamu ebadde wansi mu Uganda naye kati abantu bagenda balabuka bagenda ng'era spice wagambye nti tekikwetagisa kujja mu gym olw'okuba oli munene nene bwoba mutono weetaaga gym olw'obulamu n'okubeera fit eri mu category ya leisure recreation oba eri mu health eri mu health mune ebweru seyo naso kugamba emyaka gye n'otya n'okutya I was really surprised no yajja kuza ebbali agambe but honestly look at him because he works out obulamu wabufaako yenkanankana n'abaana oyinza noba olabika omuntu abasanga byenza noga musinga obukulu atogonda okitegeera because tuli amatama negadde n'emikono negidde n'olubuto ate nga bizibu nno gym si nyangu banzirusa ennaku 2 ne bagamba nze nziruka waliwo ekingo basadda bizibu nnyo kankubuulire nze nange tekyali kyangu nnyo naye kati mbeerayo wakane neekubiriza kubanga ndabyewo changes nali nze nga mbeera ku stage nempeekeera naye kati sisobola kuweekera kuba maanyi ninamu sobola ozina nga bwenyimba nga bwenziruka bwenzira eno nenva ku shemu nengenda eyokubiri nengenda ku ndala ate weekend nenjimalako nga nkola osobola okuzina ate ngeno bwayimba naye gwe byo birala n'omuyimbi birala byonna amaanyi mba nago gym kyetu kyeyambako tokowa amina kujja ku Kash asobola kutuuka waatya abasinga bamanyi Muyenga kabalagala akansanga naye waliwo after Muyenga club the former Muyenga club oba international waliwo gye bayita Muyenga Quarry bakubira amayinja ng'okkirira Bukasa eri awo a few meters from that quarry ebipande biba bikulagirira Kash gym ne bw'obuuza ka boda konna akali mu eriya kaobeere ng'okabuuliza kansanga baba manyiwo bakuleeta abantu basinga bamanyi nnyo Muyenga we bakubira amayinja kasita otuuka we bakubira amayinja e Muyenga kasita otuuka we bakubira amayinja e Muyenga toyinza kubuuza ate na ku main oba ogiraba ate n'abali ku mulembe gwa .com
Teeka mu Google ekuleta. Google Map ng'ekuleta. Za Uganda zibuuza Google Map. Nafu zino ziri updated. Teeka mu Google Map n'ekutwala mu nju y'omuntu. Ekutwala mu banka yawe wali cash. Kale zo tweyanziza Bukama. Nange nsanyusa okubasisinkana.